ITV Uganda World XP is my name. Thank you so much for watching wherever you watch from. Thank you. Yeah man, mwebali nnyo mwebalire ddala. Omwaka tuguwumbye tugutambuza lero ennaku z'omwezi 9 omwezi gwa Desemba. Bannange mugamba mutya yonna gye musinzira okutulaba batulabanga muli mu United Arab Emirates, Dubai, abali e Dubai awo, abali e Deira, Sharjah, Alain, Lasal Kaima, abali mu Abu Dhabi, abali Musafa, abali Khalifa, wona omusinzira okubanga mutulabaawo, abali mu United States, Canada, South Africa, mu Uganda wetusinziira okubona internet yonna. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Yes, mwebali nnyo baganda bange. Let's keep it going. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Bw'oba oli mupya wano, kindly subscribe. After subscribing, click on the bell notification button. Okay, olunaku lwa leero njagala twogere ku list abayimbi Abaffa, Nayenga music waabwe asinga w'abayimbi abalamu, abayimbi abakyaliwo, abayimbi abakyakuba endongo, Nayenga music waabwe. Ngenda kuwa list y'abayimbi wano nga bafu bagenzi, Nayenga endongo yaabwe bwekubibwa, music waabwe akyatambula, balinga abalamu. Asookera ddala wano ku list ye mugenzi File Bongole Lutaaya. Ono alina ebyafaayo bingi ebimwetooloolerako. Guno omwezi gwe tulimu bwe gutuuka, File Bongole Lutaaya aba alonkinga, anti radio ne TV ziba zikuba nnyimba ze. Bw'oyita mu paaka babeera bakuba nnyimba za File Bongole Lutaaya. Ebifo ebisanyukirwamu byonna biba bikuba nnyimba za File Bongole Lutaaya. Omwami ono yafa dda emyaka girimu 3. Yafa 1989, emyaka 3. Nenga music we akyali w'amaanyi, akyayogerwako ng'omusajja ow'amaanyi. Era nga abayimbi bangi abalamu nga bw'oteekawo music waabwe gwe bayimbye olunaku lw'eggulo, n'oteekawo n'owa File Bongole Lutaaya gwe yayimba mu 80, walayo olabira ddala nti omulamu yandifudde ne tusigaza omufu ate oba, kubanga ate omufu eyafa edda amaanyi g'alina mangi nnyo ddala. Omuyimbi owookubiri eyafa naye nga music we yagaana okuva ku mimwa gy'abantu, asingira ddala ow'abayimbi bangi abalamu, ye Prince Job Paulo Kafeero. Ono yafa mu mwaka gwa 2007, 2007 ogwo omwaka ogwatwala ne Lucky Dube. Omukulu ono yali akulira kulabako guitar singers Prince Job Paulo Kafeero, era nga music we ennyimba ze zasigala abantu ku bwongo, era be basajja abaafa nga bakyayogerwako. Omusajja yali ayimba, yali asengeka ebigambo nga kyayimba takiddamu. Music we nga zibe eddakiika 10-14 owuliriza luyimba lumu, osindika omwana emugga ogenda okuleeta amazzi, mwana tunaakomawo ng'oluyimba terunaba kuggwako. Prince Job Paulo Kafeero alina ennyimba nnyingi, Galenzi mmwe, Dipo Naziggala, Buladina n'ennyimba endala nnyingi nnyo. Ensi etawaanya. Omusajja ono yayimba ku bintu ebiriwo, yayimba. Era nga Prince Job Paulo Kafeero newankubadde yatuva ku maaso, oyinza okugamba akyali mulamu, kuba music we akyatambula, akyakubibwa, akyayagalwa, musajja akyali w'amaanyi. Omuyimbi owookusatu wano gwe ngenda okuwa ye Hamani Basudde. Omukulu ono yafiira mu kabenje 1997. Hamani Basudde yasuna endongo, yali musajja nga yimba kadongo kamu. Abasinga bamumanyi nga mulanzi, baali bamuyita mulaguzi, abalala nga bamuyita prophet, kubanga bye yayimbanga baasi duniya ate bye biriwo kati ebitawaanya ensi yaffe. One of the best Ugandan musicians ever.
era nga abayimbi abasinga abayimba kadongo kamu bonono yalinga kitaabwe. Bano ba Paulo Kafeero, ba Freddy Sebata. Omusajja ono bamujjukirirako bingi nnyo kuba ye yabasooka bonna okututumuka okufuuka ow'akabi. Omusajja ono newankubadde yafa, bangi bazze ne bayimba, naye ekika kya music kye yali ayimba ndowooza tewalibeerawo amwenkana olw'ebigambo ebyenjawulo bye yali akozesa n'engeri gye yali asengekamu ebigambo bye. ETV Uganda, that's where we are. Tukyagenda mu maaso ne lisiti y'abayimbi abaafa, nenga ate nno music waabwe asingira ddala owaabo abakyali abalamu. Omuyimbi omulala wano ye Eri Wamala. Omugenzi Eri Wamala yasuna Endongo. Boda boda zituyamba, boda boda zikola emirimu. Bannange Eri Wamala yayimba ennyimba, era nga newankubadde Eri Wamala yafa, kizibu nnyo okumujja ku mimwa gy'abantu kuba omusajja bano bayimbanga music akyalemeddewo. Eri Wamala y'omu ku ba veteran musicians wano e Uganda, era bw'oyogera ku bayimbi ababaddewo, omwami ono yafa akunuukiriza okuweza emyaka 7 ng'agenderedde, naye era music we paka nakati akyali w'amaanyi. Toyinza kwogera ku bayimbi mu Uganda n'otayogera ku mugenzi Eri Wamala. Ayina ennyimba nnyingi, ayina Emiriina, basinga akayimba ako mukamanyi, alina boda boda, alina Viola n'ennyimba endala nnyingi, newankubadde yatuva ku maaso yafa, naye ate nno music we akyanyumirwa abantu bangi n'okusinga abayimbi betulinawo wano abalamu. Alina talanta, obuyimba obunyuvu bungi Eri Wamala. Omuyimbi omulala wano yafa, naye nga music we akyakubibwa, akyasingira ddala ow'abo abalamu, ye Moses Radio. Moses Nakintije omukulu mumujjukira bulungi. Moses Radio eyayimbanga ne Wizo Manizo, Douglas Mayanja. Omukulu ono yatufaako emyaka girimu 2 kati, naye nga wetwogerera kati wakuba akayimba ka radio tukikole neera 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 neera, you really see the talent that we lost at a very very young age. Musajja yali w'amaanyi, music we yakwata ku bantu bangi, yagazisa abaana bangi okuyingira ensiike y'okuyimba. Kibi nnyo nti yatuvaako mu ngeri etategeerekeka. Muyimbi yali w'amaanyi ne n'atufaako n'atugendako mu bintu ebyalinga ebyokusaaga. Radio n'atuvaako, era okuva bwe yagenda ne mukwano gwe yali ayimba naye Wizo Manizo taddanga ngulu, agezezzaako naye era bw'ogereganya music gwe yayimba ne radio omugenzi n'ebibye byayimba ogenda olabanga well combination yabwe yali yanjawulo. They really brought out the best music of this generation, era nga kijja kutwala emyaka bufukunya okufuna omuyimbi asinga radio. Omuyimbi omulala wano eyafa nenga music we akyali w'amaanyi ye mwana mulenzi AK47.
ono yafa mu mwaka gwa 2005. Mwana mulenzi ono yali muto wa AK47 ne Palaso ne Wizo, naye yafa mu ngeri etategeerekeka era nga yagwa yakubibwa ku bbaala ya Dijavu eyali ya mukama we then Jeff Chiwa, naddusibwa mu ddwaliro Ensambya era ng'eno gye baalangirira nti AK47 afudde. Amawulire gano gaali gannaku, ffenno gaatuyisiza ddala bubi ng'abaali babaddeko ne AK47, Emmanuel Mayanja, abaali bamubaddeko ku lusegere, abaaliko mikwano gye, abaaliko ba family friend, fe abaasomako naye kyatukuba wala nnyo. Era we baalangirira nti AK47 afudde, abasinga tetwakikkiriza. Nze kamwa koogera nali waka ssaawa nga 5:30 ne bankubira essimu nti Eka afudde. Saakikkiriza, nasooka kuwakana nenzirawo ne neebaka. Waite dakiika nga 15 wabeera wankubira omwe nangamba Eka afudde. Neŋŋamba olimba, naŋŋamba jangu wano Ensambya okakase, ngenda otuukawo nga mukwano gwange, muganda wange, AK47 afudde. We shared a lot with him. Despite that closeness, AK47 yali ayimba music gwe bayita dancehall, okitegeera, era nga Uganda bali omukasizaako nalya dancehall prince, ekintu yali akifa bakudde. Endongo ya AK yali etambula, music we nga atuuka buli wamu, okitegeera. Alina akayimba obumu kuyimbawo bwasembayo, this is how we do it, AK nagonga again, kitegeera. Obuyimba bwe bwali busennenkerevu okuva bwe yajja mu mwaka gwa 2007 paka we yafiira 2005. AK yali akubye Endongo era nga ennyimba ze yalekawo zeeyogerera, era nga essaawa ya leero n'oluyimba lwo lwasookera ddala lwa champion we balukuba kati. Waliwo abayimbi abatumalira obudde beefudde abayimba naye nga abanyazi bunyazi bye bayimba tebitegeerekeka, nga bw'oleeta music w'omugenzi AK47 n'omukuba ku mmeza abwe pa, waliwo abayimbi abedduka ne beekweka. ETV Uganda, that's where we are. Tutunulira listi y'abayimbi abaafa naye nga music waabwe w'amaanyi okusinga abayimbi abalamu. Omuyimbi wano omulala ye Harriet Kisaakye. Harriet Kisaakye yali muyimbi, yatufaako mwaka gwa 2016. Omukyalo ono y'omu ku bakyala abayimba band music era nga ennyimba ze nnyingi zaakozesebwa bannabyabufuzi, nyongera ekisanja, zikozesebwa mu kwanjula ennyimba ze, ebintu tubirye. You find out that she left a very, 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 very great music. Abantu gwe bakyanyumirwa, abantu gwe bakyakozesa mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Abantu baali bamwagala, ne munnange yalwala, okujjanjaba ne kugezebwako, ne Dr. Kiza Besigye n'avaayo n'amusasulirako medical bills, naye embeera bambi n'egaana, bw'atyo Katonda n'amujjulula. Omuyimbi gwe ngenda okusembyayo wano eyafa naye nga music wakyali w'amaanyi ye Martin Angume. Ogwange guli mujiya nnene era nze sagala kuvaawo oli yadde dakiika emu bweti. Omukulu oyo Martin Angume yatuva ku maaso naye nga music we naye akyali w'amaanyi, alina obuyimba bungi nnyo obw'omukwana abantu bwe bakyanyumirwa, abantu bwe bakyanyumirwa. Era nga bw'omugeregenya n'abayimbi abalamu olabira ddala nti oba bano bandifudde ne tusigaza Martin Angume waffe. Waliwo omuyimbi gwe mbadde neerabidde, Fred Maiso. Oli kimuli ekyalooza ekiwunya akawoowo. Omukulu yayimba akayimba ako.
mu kyasa ky'enkumi ebbiri awo. That was one of the greatest songs. Era Eagles production ng'etondebwawo be basajja abaali ab'amaanyi. Fred Maiso naye yafunamu obutakkaanya n'addukirako e Tanzania. Oluvannyuma n'akomawo neyegatta era ku basajja be yali akuba nabo Endongo mu Eagles production. Ne bw'atyo n'atuva ku maaso. Naye nga bw'otunula music wa Fred Maiso akyali w'amaanyi. Okubba leero ekimuli kya Looza ekyafuluma almost emyaka 2 emabega. N'oteekako n'ebiyimba by'abayimbi abaliko kati. Oh my God. N'omanya nti we lost a very very good talent. Nenga ffenna lyekkubo katubasabire baganda baffe yonna gye muli. Omukama Katonda abalamuze kisa. Nyinza okuba n'abayimbi be neerabidde Abaffa nenga music waabwe asingira ddala owabaliwo Abalamu okuwulirwa amaanyi n'obuganzi. Osobola okukomentinga awo n'okulayikinga. Wade XP is my name. Mbagala nnyo baganda bange. Thank you so much for watching. Until next time, mbagala nnyo. Bw'oli mupya, kindly subscribe to our YouTube channel. After subscribing, click on the bell notification button. Akadako k'amaanyi kakuyamba okufuna videos zetuteekayo na buli kimu kye tuteekayo. Mbagala nnyo baganda bange. Mukama Katonda